Mukama favors we. Nsanyusa okumanya nti gy'oli onnindiridde ku programu yeeno gy'oyagala ennyo sumululwa leero. Nze Boaz nvaali ku Light of Christ Church, tukyeyitira ekiwonvu eky'omukisa era n'omuliro. Light of Christ Church esangibwa Mutundu Ekigagga Zone. Bw'oba ovudde mu taxi park, ovudde wantu wonna, bw'olinnya taxi ogamba nti ngenda Kitebi ku Star ku bitaala kwennyini kwe kugiramu n'okwata Mutundu Road, otambulawo katuni nnyo ojja kulaba ekipande ekinene Light of Christ Church. Ku Light of Christ Church tubeera ne services wiiki yonna. Ku Monday tutandika ne service y'okuwaayo wiiki eri Mukama saa 10:30 paka 2. Ku Lwokusatu bwe tutyo 10:30 paka 2 eyebeera yakusumululwa. Ku Friday essaawa 4 zennyini ntandika counseling. Bw'oba tonnajja ku ssaawa 4 sisuubira nti ojja kujja, era ne bwondabako ne bwonnengerako kati ate mankwataganye na birala mbensangawo mbeetegekera ne mbawo obudde. Kakati bw'oyanguwa nteeka okukulaba. Ate akawungeezi ku saa 10:30 paka essaawa 2 tuba ne service era ku Light of Christ Church. Ku Sunday tuba ne service 3. Esooka etandika essaawa 2 paka 3:55 ebeera ya luzungu lwokka lwe temuli kuvuunula. Ey'okubiri etandika ku ssaawa 4 paka 7 eba ya kintabuli. Ey'akawungeezi ebeera yakusumulwa n'okusiiga amafuta etandika 10:30 paka essaawa 2 awezityo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kakati nga sinaba kusaba njagala okutumira ku maama wange omukyala bamuyita Rachel Nabosa. Nkutumidde nnyo yonna gy'oli oŋŋamba nti ongoberera gy'oli ne bato bange bonna mbatumidde. Nsaba Mukama akujjanjaba akuwonye ebikusumbuwa byonna mu linnya erya Yesu Kristo. Kakati yita mangu abantu bagambe nti Boaz atuuse agenda kubaako kyayogera. Bwe maliriza essaala tukwatagane. Mukama wange Yesu, njagala okwebaza kubanga n'olwaliro ompadde omukisa okujja okwogera eri ensi yonna, eri eggwanga, eri abaana bo ku nsonga zino oluusi ezitawaanya naye ng'ate weetaaga tuyisumululwemu. Nsaba Katonda w'ekisa ekingi Omwoyo Omutukuvu anyambe njogere bulungi bwe mba sandyogedde bulungi, omuntu aleme kubuula, aleme kuwaba, naye ate ayongere kukutegeera n'okumanya ekyokukola mu linnya ettukuvu erya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale Katonda ataggwaawo. Kaakati mukwano gwange ku Lwokuna olwayita nayogera ku kigambo so tie nali nkola introduction. Olwaliro ebimu bye nayogerako nnyinza okubiddamuko n'ebyogerako katini, naye nga ekibinzizaamu dulisaaba wa scriptures mu Bible. Ate ng'ensonga nabawayo emu yokka, ate ng'ensonga enkulu bweti yeetaaga okubaako ebyawandiikibwa ebigiwagira. Wadde nga nsikiriza nti waliwo amakubo amalala mangi so tie mweyinza okuyita okutondebwawo, naye olw'ekisa kya Katonda ngenda kwogerayo ezo entono eziyinza okuyamba. Oba oluusi oyinza okuyambibwa nnyingi nnyo engeri so tie gy'eyinza okutondebwamu, naye ngenda kwogerayo ebigambo bitono. Ekisooka nabagamba nti bwabeerawo okwegatta mu by'omukwano byonna so tie etondebwa. Waliwo so tie etondebwa ng'abantu bafumbiriganye eby'ekkanisa ne batubateako empeta ne tubalayiza. So tie ey'obwakatonda eba emaze okutondebwa. Bayibuli eyogera mu Bafiripi mu Befeso 5:31. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Olw'ensonga eno omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina n'agenda n'ayetaba ne mukyala we era bo banaabanga omubiri gumu. Kati ekyo bwe kibeerawo so tie eba emaze okutondebwa. Lulisaaki bawa Abefeso 5:31 ne kati ngibawadde mu linnya erya Yesu Kristo. Kakati eno gye mpise godless so tie oba holy so tie gye tufuna mu bufumbo Katonda ng'agiwagira n'amala akwataganya abantu nga balina kufumbiriganwa, abantu nga balina kubeera wamu. Njagala okutegeeza endagaano eyo so tie eyo si nnyangu okukutula mu baana b'abantu, ebeera ngumu nnyo ddala. Ebiseera bingi tulaba abafumbo nga bafunye obutakkaanya
omusajja n'agenda oba omukazi n'agenda naye oli gy'agenze n'asigala nga tafumbiddwa oba nga tawasizza n'ono gwe yaleka nga tafumbiddwa era nga tawasizza. Emyaka ne giyita mingi ate ne baddamu ne babeera bonna. So tayi Katonda nga yagireese, Katonda ng'akwataganyizza abantu nga balina okufumbiriganwa si nnyangu ya kumenya mukwano gwange. Era Bayibuli ekyogerako ndowooza Bayibuli ekyogerako Makko 10 onyo olw'omusanvu paka ku lw'omwenda. Makko 10 ojja kwesomerayo. Makko 10 onyo essula y'ekkumi onyo olw'omusanvu paka ku lw'omwenda. Kakati eyo si nnyangu kukutula n'akatini. Naye nina kye nagamba nti wadde sotayi gy'oyingiddemu ya bwa Katonda, Katonda bw'amala n'abaawula, omukyala n'afa, omwami n'afa, gwe n'osigala eno, sotayi erina okukoma awo. Endagaano yammwe erina okukoma awo. Togoberera mukyala gy'agenze, togoberera mwami gy'agenze. Omanyi njagala okutegeeza abantu bava mu mubiri guno ne badda sayidi eri mu nsi ey'emyoyo, teba kuzannya, teba kusaaga. Omuntu buli kyoyogera akitwala nga kiri very serious, naye kyayogera kibeera very serious. Bw'anyiiga aba anyiize, bw'asanyuka aba asanyuse, bw'atyo bw'aba ayagala ekintu aba akyagala. Towa muntu yafa ssuubi lyakuddamu kubeera naawe. Ekyo njagala nkikubuulire. Oyinza okuva ku nsi nga tozzeemu kulaba ku ssanyu lya bufumbo. Ekintu kiri kimu, Mukama amubeeze gy'ali, mulisinkana nga naawe Mukama akuyise. Ye takyayinza kuvaayo kujja eno naye gwe ojja kusobola okuva eno okugenda gy'ali mu biro ebituufu. Ndowooza okitegedde. Bwe natandika puroguramu eno omwami omu yankubira essimu ng'awuliriza sotayi. N'agamba nti yafiirwa mukyala we nga baagala n'okukamala, ng'alinga sisita we, ng'alinga byonna, naye omukyala n'afa. Era omusajja n'abeerawo mu kiseera ekizibu ennyo nga tayagala kuwasa, tayagala kuddamu kulaba mukazi yenna mulala. Naye lumu aba yeebaseeka n'aloota ekirooto ng'omukyala wazze ali mu kisenge. Ate omusajja kati yayogera ono omulamu n'agamba omukyala we yafa nti mbadde nkusaba onnyambe tuddemu tufumbiriganwe. Naye ng'ate akigamba omuntu omufu. Naye agamba nti bwe yayogera ekigambo ekyo n'oli omukyala we yafa ne yeekanga. Yankubira essimu nga nti kino kitegeeza ki? Ne mugamba nti ekyo bayita sotayi gye mbadde njogerako. Sotayi erina kukoma awo wennyini Mukama w'abaawulidde. Kubanga mu kulayira tugamba nti paka okufa lwe kuli twawukanya. Sotayi ey'obwakatonda ogitegedde n'engeri gy'oyinza ogikomekerezaamu. Wano wonna sinaba ngeri ya kukutulamu, naye Katonda bw'anaaba ampadde ekisa mu puroguramu egenda okuddako ngenda kubayigiriza engeri y'okukutulamu sotayi zino mu linnya erya Yesu. Saagala okutula ekintu ky'otonnaba kutegeera bulungi. Wano ninga asuna ku njovu. Singa mbadde eri mu kiwonvu eky'omukisa n'omuliro, bino tubyogerako n'omwezi mulamba n'ebyokulabirako ne tuba nga tubirina. Kakati ekintu kye nagamba, omuntu bwe yeegatta mu bikolwa eby'omukwano nga si bafumbo, bino ebyandabaamu kiggweera wano kaakati mbadde nkulookeera n'okomawo n'ogaa nti mbadde neetaasa bwetaasa, gwe byolaba ng'ebyokuzannya nti omuntu obadde weetaasizaako mwetaasize. Kifoominga sotayi eteri ya bwakatonda. Gwe n'omuntu ali muba mufuuse omuntu omu. Era Bayibuli wano bw'ekyogera bw'otyo muba mufoominze ungodly sotayi, unholy sotayi, muba mumaze okugifoomingawo. Kaakati eyo sotayi nayo nzibu nnyo. Bayibuli ekyogerako mu Bakolinso ekisooka 6:16. Abakolinso ekisooka 6:16. What know ye not that he which is joined to an house is one body? For two, says he, shall be one flesh. Eyegatta n'omwensi baba fuuse omubiri gumu, kubanga ayogera nti bomberere banaabeeranga omubiri gumu. Kaakati eno enjogera gy'ogamba nti mbadde neetaasa bwetaasa, gwe tomanyi kikyekkolera. Oyinza okwegatta n'omuntu n'otoddamu kubeera nga olina obusobozi obusettlinga anywhere mu bufumbo. Njagala okutegeeza abantu bonna mu nsi muno balina ebintu byabwe. Oba musaayi gwe muzibu, oba ngeri z'enzibu, omuntu oyinza okwegatta n'omuntu n'okoma awo. Kakati bw'obanga
wegasse n'omuntu mu ngeri eteri ya bwakatonda kireeta sotayi eteri ya bwakatonda. Era sotayi eyo eyuzaayiza obulamu bw'omuntu, ekuwagulawagula nakyogerako luli, ekuyuza n'ekuleka bulere wenna, era eri destructive, mbi nnyo, eyonoona obulamu bwo obw'obufumbo, eyonoona obulamu bwo obw'okusetolinga, kyenva ngiyita destructive, ekyankalanya obwongo bwo, ebuzaabuza obwongo bwo, egaana omutima gw'okutereera, eri destructive, mbi nnyo. Era kyo kinnyonnyola lwaki abantu abeegasse n'abantu okumala ebbanga ddene, okumala abeegasse n'abantu siyagala bbanga ddene, n'abantu abangi kyembadde ntegeeza nga weegasse n'abantu bangi ng'obusobozi obubadde oliawo olina n'akatabo akeegatta n'abantu 5, abantu 6, abantu 10, 15, 3, kale okikoze nga bw'osobola. Kaakati abantu bano bonna bwe wali weegasse nabo bakulinako obwannannyini, omutima gwo bagulinako obwannannyini. Ndowooza kinnyonnyola lwaki abantu oluusi abadde ne relationships ennyingi ennyo tebatera oluvannyuma obadde ne relationships nnyingi nnyo kati n'ogamba nti abannange ekiseera kituuse nzikakkane ntuuleko mu bufumbo nange bannange nga ntabadde, erinnya lyo bakuyita ntabadde, nga ntabadde. Kaakati olaba nti abantu bano abatabadde nnyo mu by'omukwano, oba oli musajja oba oli mukazi, bakaluubirirwa okubondinga ne bapartners bafunye. Owulira nga temukwatagana, owulira nga kyekigambo bondi kitegeeza ki, kukwatagana kankiyite kukwatagana, muwulira nga temubondinga. Buli kaseera emyoyo girina engeri gye gikulaga ekintu ky'otulaba ky'otomanyi nga kigamba nti wandigezesaako wano naye ono ye muntu omutuufu, nedda toweemalaayo nga tolina muntu ali awo nti bw'oleka ono wena gwogenda naye, n'emyoyo giri gikubonyaabo gikutawanya kubanga tegyagala osetolinge na muntu olw'ensonga nti nagyo gikulinako obwannannyini, giwulira nti olina kubeera wagikogama, gigaana okutuula awamu ogende ng'otabaala, bakutuuma entabadde, ogende ng'otabaala, ogende eno ogende eri ogende eri, emyoyo kigamba nti nange oli wange, nange oli wange, nange oli wange. Era abantu abatabadde nnyo buli kaseera abantu benjogedde nabo buli lwebaka abaako omuntu gwe yayagalako ajja n'ayogera naye, ajja amutawaanya, ajja amugamba nti wandekera ki, baba n'ebizibu ebyo tebiggwaawo. Oba si kyoyinza n'okulemerwa ddala okusetolinga, n'olemererwa ddala okufumbirwa. Gwe tunulako mu family ezimu mulimu abawala abalungi nga abasajja babaagalanga ne babatwala ne babagulira emmotoka ne babazimbira ennyumba ne babagulira ettaka, naye nga atuuse okukaddiwa nga talina maka ga muntu mwali, n'akomawo ng'akomyewo eka ewaabwe gye yakulira oba ng'ali nakyewombekedde mu nnyumba ye yekka. Gino emyoyo gigaana abantu okusetolinga kasita giba nga giva mu bad sotayi oba ungodly sotayi, kubanga omwoyo gwo bangi bagukayanira, ebintu bingi bigukayanira. Sijja kukyogerako nnyo, mbadde scriptures ezo ziringa mmeka ezo zemunakabawanduza ziweze 3 zembadde ku nsonga eyo. Kaakati waliwo ate sotayi eyinza okufoomingibwa okuva mu nayisa ennungi n'enkolagana ennungi mu mukwano omulungi gw'olina n'omuntu, temwagalana si bya mukwano naye ng'omuntu is just a friend, mukwano gwo nga bwe nabasomera Dawudi ne Yonasaani mu Samwiri ekisooka 18 olunyiriri olusooka. Baayagalana bwagalanyi, just friends. Okukolagana kwabwe kwali kulungi. Era nga bw'olaba omuntu mu kkanisa ayinza okufoominga sotayi n'omusumba we, omusumba nga bulwayogera owulira nga Yesu yayogedde, owulira akuwabula, owulira alimu amagezi. Abantu kiyinza okubaawo omusumba wa bwakatonda yennyini, muyinza okufoominga good sotayi eteriiko strings attached nti oba ono omulabamu oba akwagala oba akwendako oba akola ki, just a friend. Nga bwayogera owulira nga Yesu yayogedde, owulira bwayogera waliwo okuddibwamu, bwakuwa amagezi gakola ki, gayitamu, tolina kyokola nga tomugambye, owulira nga waliwo force ekusika eri omuntu oyo, ye sotayi. Okujjako bwayonooneka era Mukama akulaga, era Mukama bwakulaga. Ekyo nandibadde nkyogerako nnyo naye nja kukyogerako ndowooza olulala mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne sotayi embi
sotayi embi ziyinza okuyita bad sotayi oba ezi ungodly ziyinza okujja okuva mu neeyisa embi ze weeyisaamu n'abantu oba okuva mu bantu abakyamu emmeeme eyo beeyaayaanira oba oyinza okuba ng'osikirizibwa okugenda eri abantu abakyamu omutima gwo nga teguwummula waliwo abantu abakyamu b'oyagala abatakugattako si ba bwa Katonda balina endagaano zaabwe ze bakola ne sitaani obagaaniddeko ne mufominga sotayi. Sotayi eyinza okujja singa otandika okwa idolizinga omuntu n'akufuukiranga ki Katonda ekiri awo ky'osinza obusinza buli wamu oyagala omulabe bw'ogenda ku TV gw'onoonya yekka ppaka lw'omuzuula onoonya obutambi bw'omuntu waba sereebu naali mbuulira be waffe ku kyakire ŋŋamba abantu waliwo omusajja gwe bayitanga Salvador kyali kisajja kyeru oba ne kati kikyaliyo ayina musajja muwanvu ayina six pack enviiri zimugweno ku mugongo abakyala bangi baamwagala so nga yalinga ku TV okwo ng'alina program ali naye abakazi abaali embuto abasinga mu biseera ebyo abaana bambatuuma Salvador ulira oba agwa mu kika ki Salvador ogenda oba oli awo omukazi ng'akuleetera omwana nga ntono Salvador kakati oyo kitegeeza nti yayifuna bad sotayi n'omuntu tamanyi oba yafa oba muntu mulamu ali eyo tamanyi oba musamize tamanyi oba mulogoye kakati amwagadde bwagazi kubanga amulaba ku TV era bw'amulaba ku TV amusanyusa ekiva buli lwebakawo nga Salvador ajja buli lwoba ogenda olwadde Salvador ng'ajja ng'awa omwana amata ng'akuwa emmere kakati kitegeeza nti omwoyo gwo gwagattibwa n'omuntu era bw'abaako obusibe bwonna bw'abaako endagaano za sitaani naawe zikukosa simanyi oba oyinza okitegeera naawe zikukosa kasita ofuula omuntu wamufuula kifaananyi mu mutima gwo wamufuula kibumbe kisinzibwa mu mutima gwo kakati abantu bangi bayinza okukola sotayi n'abayimbi bano ab'ensi n'owulira ng'omwagala kubanga azina yeeyambula n'owulira nga omwagala kubanga emmwaye gikufaananira bulungi naye nga tomanyi nti mabega w'omuntu eyo naye alina n'endagaano ze naye abantu bangi bagenda mu bintu eby'enjawulo kubanga balina sotayi n'abantu ababikola ayinza n'okuba nga mulokole naye nga yebbirira n'agenda kubanga yafominga sotayi n'abantu n'ebinyumu by'ensi oyinza okufominga sotayi ne club oyinza okufominga sotayi ne baala oyinza okufominga sotayi n'akatale nga owino n'ekikuubo n'ekiyembe ebifo ebyo birimu abalogologo abangi ennyo ebifo ebirimu obusuubuzi obwo birimu abalogo tobalaba nk'obungi n'ofominga sotayi n'ekifo noyinza okuŋŋamba nti musumba oyinza otya okuŋŋamba nti nfominze sotayi n'akatale osobola okufominga olw'ensonga nti emabega w'akatale akukoolaba wabaayo emyoyo egitambuza akatale ako era ekigamba abantu nti loga gundi siranya gundi eyo mu kiyembe wabaayo sotayi era nga bw'olaba omuntu ayinza okukola sotayi n'ekkanisa omuntu ng'owakola sotayi n'ekkanisa kino kitegeeza ki nti wagwa mu mukwano n'omwoyo omutukuvu bwe nyinza nkyogera kubanga abantu bangi nnyo amakanisa gonna tegali ku musingi gwa bwa Katonda ne bw'obanga ekkanisa gy'okulemberwa gy'olimu kanjogere ku eyo bali abatali bwa Katonda kambaleke nga efugibwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu bw'obeera ennyo mu kkanisa n'oyagala abaweereza n'oba n'omutima omuyonjo ofominga sotayi n'ekkanisa kakati bw'ofominga sotayi n'ekkanisa kitegeeza okoze sotayi n'omwoyo oguli emabega w'obuweereza bwonna obugenda maaso mu kkanisa kakati ogenda okulaba nga buli kaseera weegayirira mu kkanisa ozze mu kkanisa otereza ebitateredde mukama gamba kola kino mukama kola kiri omwoyo gwe wadde osulaka era gubeera ku kkanisa wafominga sotayi kakati bwe eyo eri godle naye waliwo n'abantu abafominga sotayi ne baala ofominze sotayi ne club n'obutale wali okola mu owino kakati ng'oli mu owino awo n'otandika okwogera ebigambo ebyansimattu n'oga nti bannange owino gwe maama gwe taata gwe mwami gwe mwana alinzija mu owino bano bannange alinzija mu kiyembe alinzija mu kikuubo n'oyogera ebigambo byawo kale ekisa ne kituuka n'obuvayo nga tokyakolayo oba n'ogenda oluusi n'okulokka n'olokoka oba n'otandika kuweereza oba n'obeera mu kkanisa oba n'ogenda n'ebweru oba n'ofuna omulimu omulala naye buli kaseera olwota oyingira owino oyimba engoye zewayimbanga edda
weerondere bisatu tukuwa weerondere nenga tuweerondere wavaayo dda ne class eringa yalinnya naye omwoyo guli gwe wakola na gwendagano gukyakusika ngukuza mu wino gukusiika kukuza mu kikuubo gukuza mu kiyembe gukuza mu taxi gukuza ku pikipiki wakola oyina sotayi oluusi bino byetaaga kutula mu maanyi agatoogerekeka n'obigamba nti owange nze wano wenkomye naawe saagala kuddamu kungoberera kakati emu engeri endala gyoyinza okufoominga sotayi obweyamo okulagaana endagaano n'okola obweyamo okulagaana endagaano okukola obweyamo gwoyinza okulaba ng'ebintu ebyokusaaga n'ebintu binene n'obufumbo buno bw'omu kkanisa ekibufuula okubanga bukufoominga sotayi biba biragaano endagaano obweyamo toweeyamanga kintu kyotosobola kutuukiriza oluusi oyinza okubeera eyo mukwano kuba omulenzi akugulidde essimu akuwadde ki akuwadde essaawa akugulidde ekyemisana n'ogamba nti nze bye nali nnoonya okulaba nabiraba dda sikyetaaga maaso gange gakuzuula sikyetaaga kulaba bintu birala byonna bwe siri kuzaala mu mwana sizaalanga mu muntu omulala bwe siri kufumbirwa sifumbirwanga those words n'obyogera omukwano ogukulebobe oyogera ebigambo oyogera oli awuuna buwunyi kale kakati gwe ng'okola vows zonna ng'ozimalayo gwe maama wange gwe taata wange siribeerawo wootoli lwolifa lwendifa kakati ebintu ebifaanana bwe bityo oluusi oyinza okweyamira omuntu ebigambo n'abeerawo ate n'ogaana omumufumbirwa n'ofuna omuntu omulala n'obonaabona obulamu bwo bwonna kubanga gwe wafoominga sotayi ng'erimu okulagaana oba ayinza okufa nga gw'okyaliwo ebyo ebigambo ebyo abantu bali era bavaayo ne bagamba nti tuukiriza kye waŋŋamba wagamba tolifumbirwa muntu mulala nze wendi ate kakati kikyoyagala wafa ebyo tebimujjaako era asigala akutigomya asigala akutawaanya kakati njaga okutegeeza nti ebiragaano okulayiragana byebimu ku bintu ebireetera emyoyo gy'abantu okwegatta kyova olaba eri mu kkanisa nga tetunaba kulayirizibwa ku kintu kyonna ng'abantu bagenda okufumbirirwanwa ekkanisa esooka kuteekateeka nti etugenda kugamba wali nkuwadde ebintu byange byonna eby'omu nsi nti okitegedde ekyo nti ye ono nja kumwagala mu bulamu ne mbulwadde mu bwavu obitegedde nti ye kati n'oyingira mu kintu ng'omanyi bulungi kyokola naye omuntu gw'osanze mu kayembe n'omuwa obweyamo bw'otolabangako n'omulemerako n'omuwa ensi n'eggulu yonna yonna nti bwe siri kwagala waakiri maama wange afanga omuntu gwensinga okwagala afanga gw'olowooza bikomyawo kozi emyoyo gyammwe gikoze kitya gimaze okwegatta kankwe example emu wano eri mu kubala 3 olunya olwokubiri okubala numbers 3 olunyiriri olwokubiri wagamba nti omusajja bw'aneeyamanga obweyamo eri Mukama oba bw'anaalayiranga ekirayiro okulagaanya obulamu bwe n'endagaano tavumisanga kigambo kye anaakolanganga byonna bwe biri ebifuluma mu kamwa ke kakati kwe kubala 3 onya olwokubiri ndowooza olaba endagaano nga bweri enzibu ennyo abantu bangi bazze ne beesiba mu bintu ne tugezaako okubigattulula naye nga tebitaggulukuka kyova olaba nti njagala nkuweyo ekiseera mu maaso eyo gye tugenda gwe wennyini nkuyigirize engeri gy'okwetakkuluzaako ku musotayi gye wayingiramu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era n'Abafeso 5:3 endoza kyeyongera okukkaatiriza mu linnya erya Yesu Kristo kakati njagala obeere wa ddembe mu Kristo beera wa ddembe mu Kristo beera wa ddembe mu Kristo omukono gwa Katonda guyinza okusumulula guyinza okuwonya oyinza okulaba omukisa naye njagala wejjeko ebintu ebireeta sitaani okutuula mu bulamu obwo abantu bangi bakaddiye ne bakaddiwa nga tebafumbiddwa lwa sotayi gye balina oluusi kiba kikwetaagisa okubaako ebintu by'okutula n'ebintu by'olwanagana nabyo muwulira abantu abamu nga bakola sotayi n'oluzzi eka eyo gye baalinga
n'ogenda ku luzzi n'oyogerako ebigambo n'okola ebintu bingi tomanyi nti enzizi ezisinga obungi ez'abantu kanjogere ku Buganda ziriko emyoyo emabega. Abezimu baziyita zinnaalongo, endala baziyita zinnakayima, endala baziyitaani, ziri awo ziriko ebintu bingi nnyo. Naye Yesu ayagala kufuula ow'eddembe osobole okukutula buli maanyi gonna ag'omubiri. Ate naawe omukyala oba omwami ng'owalina past relationships nyingi nnyo, wayagala ono, wayagala oli, wayagala oni, nkati owulira ng'omusajja gw'olina mulungi, afaayo, akugabirira ssente, afaayo ku bazadde bo, naye owulira omutima gwe tegumwagala. Mu ngeri efaanana bw'etyo tulina ekintu kye tulina okukutula, omutima gwe gulina okumwagala. Olina okuggyayo eri gye bagukayanira ogukomyewo, oddemu weekuŋŋaanye, tugambe Mukama nti nkwegayiridde nsaasira mu kigambo ekiriganga kino. Bw'olwawo okukikolako ne weerwanako n'oddamu ne weekumaakuma, ojja kufa mu nsi ng'oli muntu ali miserable. Okaddiye, tewakyali akulaba, tewakyali akutwala. Omanyika nkubuulire, obufumbo bwonna mu nsi muno omuntu akutwala ateekwa okubaako ekintu kyakwegombako. Naye kakati bano abasajja gy'ogenda bakkalakase, bakunyuunyuuse, olinga ekikajje kye banyuunyuuse bati ne basuula eri ekikamulo, amaaso agaali kungulu gaguddemu, amatama gonna ga mbugubugu, buli lwofa mu nnyumba osooka kutereeza nsalosala ezizze mu nnyumba. Kati omusajja kyakyagala buli kintu ekyakuliko kitandise okukogga. Kankubuulire, kutula sotaayi osetolinge oba mu bufumbo, osetolinge mu linnya erya Mukama waffe Yesu ng'okyalimu emmunye, kugamba bw'okirowoozaako amangu n'okikola otuwonye essaala ez'okusabira nti Mukama leeta yenna gw'oleeta, oba muzungu oba muddugavu oba mukalamojo oba leeta ani oba mudinka, ebyo kaakati ojja kuba obituwonyezza. Kutula sotaayi abantu b'otaafumbirwa tewabafumbirwa. Kati kkiriza Mukama kyaleeta ky'oba ogenda nakyo, ogambe nti Mukama mpa ekisa nsobole okubondinga n'omuntu ono gwe nnina olwaleero. Neekutulako sotaayi ziri zonna ezaayita gundi sotaayi. Ate abantu abo sitaani abakozesa ddala okusiba abantu. Omuntu ayinza okuba nga talina gy'akutwala naye n'akwesibako buli kaseera ng'akukubira akasimu, buli kaseera akunoonya, buli kaseera akukubira akasimu, naye nga talina gy'agenda kukutwala. Ne bw'osigalawo wekka tayinza kukutwala mu nnyumba, ne sitaani amukozesa asobole okuyisa ebiseera by'ayiso byo. Kaakati njagala okugamba weeveemu ofumbirwe ng'okyaliko n'emmunye mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Weekutuleko bisotaayo ebyo. Oba omusajja alina ebisente, kaakati gamba nti kimala wakiri kaŋŋende n'ono gwe nfunyewo ayina obutini, sigamba nti genda n'omwavu, naye ayinawo obutini, ng'ayinawo obutini naye nga tunaasobola okubeera emirembe. Nkwagala nnyo, nze Boaz, nvaali ku Light of Christ Church eri Mutundwe. Ku Lwokuna oluddako ngenda kubeera nga nkuyigiriza engeri y'okukutulamu ebintu ebyo mu linnya erya Yesu Kristo. Nkwagala nnyo, Mukama kuume, tofanga nga tolokose. Nkuyita eri obulokozi mu linnya erya Yesu. Bye bye.